nze ndi mugumu. Bw'obanga olaba gy'oli nze ngenda okuggyayo totawaana. Togeza nsonga ndala ze ziba zikuggyayo gy'oli nga sinze. Alright, amawulire gessanyu eri abannankyukakyuka ba National Unity Platform wetuwugirira ssaawa zino eno finally Bobby Kyagulanyi avuddeyo n'ayogera obutamba butadde abasajja engeri gye bamenyemu mpaka mu nnyumba olunaku olw'ejjo. Mujjukire bulungi yakubye omulanga abasajja n'essimu ne bazitwala, naye His Excellency Robert Kyagulanyi asobodde okubeera nga retrievingako ebimu era mbikulikidde mu maaso awo. Awo nyininyini nkugambye olutalo olwabadde lw'amaanyi olunaku olw'ejjo. Bobby Kyagulanyi yaganye okubeera nga babagulira era bwe yaganye abasajja bakozeseza force ne bamenya mpaka mu nyumba era ebintu bya His Excellency Robert Kyagulanyi bisinga basobodde okubeera nga babitwala ebipapula. Oyinza olowooza diguli ya Bobi Wine balina kye bagenda okubeera nga bagikozesa anti nayo bagitutte akatambi. Njagala osooka okeetegereze oŋŋambe babadde bagitwala abasimu abaana bange babatutte ndikubira ekitongole kinyambe buli gwe bakubira agamba embeera ebyali mbi. Batutte abaana bataano n'abalenzi bonna. Abaana bazikubye amasasi bazisse. Abasajja bakuba embooko bankubye wano omuko. Nange bankubyeyo mugongo. Bakubye omwana oli ebisambi babiyuzizza. Alright, ababadde bawakanya nga bagamba Bobby Kyagulanyi alimba ndowooza kaabaweddeko oluvannyuma okubeera nga balaba akatambi ako. Fred Lumbuye alina byakuletedde gwe munnankyukakyuka. Njagala osooka biwulize bulungi ebikwatagana ku His Excellency Robert Kyagulanyi n'ensonga lwaki Bobby Kyagulanyi baamulumbye olunaku olw'ejjo. Sooka birabe. Ensonga ezimu lwaki yasobodde okwemulula. Yafunye intel ng'emulaga nti babadde bagenda kujja bamukwate bamunyigirewo with immediate effect. Mu kumala omunyiga ng'okulonda kaakwaggwa Nyandi Yosoferi nga mukwasiza certificate badde balina okulayira Nyando alayire beni bamale bateekewo interim government oba bateekewo government of unity nga government of unity yabadde egenda kuteekebwamu abatamanya mangamba bonna abaagudde mu kalulu kano. Kyovula tebayombye nnyo diru badde bagimanyi tebadde bagamba bateeka mu government of unity nga tebakyalina kintu kyonna ng'ekintu badde bagenda kikola ogezaako nnyo okukuulinga bannayuganda wansi nti oli yabadde adduka oba yabadde akola ki nattibwa kati twagala kuzzaawo oggwanga mirembe so kati abakulembeze bonna opposition tukole gavumenti yonna egatta awamu ekintu ekyo kikole kitambule bwe kityo yensonga lwaki tusobodde okugatta kusagatta bona abadde mu opposition tubatadde mu gavumenti ensi ebeere mirembe mu ngeri eyo. So yabadde amaze okufuna intel nti badde bagenda munyigirawo bo bali bakole gavumenti ey'okugatta zino zonna enkwezenge zibeere muli naye kati ekibalumya omutwe nti Kyagulanyi tebamanyi waali n'eddiru yaabwe ya gavumenti yaabwe tebasobodde gituukiriza. Oyo nno abadde tica Lumbuye oluvannyuma lwa kubeera nga omukulu Elias Lukwago okubeera nga bamukuba akalulu. Omukulu olunaku olwaleero akedde kubeera nga akola press conference era akkiriza n'agamba bali mwezi ebyaddala naye kankimukwaseemu kikwatemu ekya Kampala awomba ntegeeza. Awo wenyininyini nyongera okujjukiza gatana subscribing Hajja Kinakalembe walinnya okulombereddwa gwe nangule n'ebizibu nambiri yawe sembiyayo 529 omukubirako obwana mu inbox nga WhatsApp nabeera nga akuyamba. Gaze okwagerera nakkiriza ebyako era njagala okutwala omukisa guno okutegeeza eggwanga nti neenyumiriza mu buweereza bwaffe. Njagala okwebaza nesse kwebaza yenna bannakampala abampa omukisa guno ogw'enjawulo okuweereza ekibuga kyange Kampala nange okuteekateeka Kampala. Singa tebampa mukisa guno ensi teyali tegedde ebisobozi byange. Singa tebampa mukisa guno
nembeerako member of parliament nembeera Lord Mayor. Ensi teyali tegedde busobozi bwange bwenina. Singa tebampa mukisa guno ne bino nange saalisobodde kubikola. Naye omukisa ogwo mbeebaza ne sekwebaza bannakampala mwebale nnyo emumpadde ebbanga lino lyemperereza ekibuga mwendese omukululo gw'engendo okunyongera. Njagala na kino okukyogera nti mu bbanga tono erijjaawo obukulembeze bugenda kukyusa kubanga mu May waliwo okulayiza obukulembeze obulala yinda kufuluma stakeholder. Naye nfuluma stakeholder Lord Mayor's Pala n'essanyu eringi n'omutwe gwange nga guli waggulu nti byenkoledde ekibuga Kampala byeyogerera. Muganda wange Natasha, njagala okukubuulira abantu bye basuubira byawukana ku bye balaba. Ne gye bandibadde balopera kiba kizibu okufunayo obwenkanya nammwe mukimanyi. Nkwegayiridde muzeeyi mugambe nti abasajja bano bamulimba. Abannayuganda twafukadde abatujju twafukadde bamumira mwoyo. Muganda wange Natasha njagala ogambe muzeeyi abasajja bano bamuwa information bamufeedinga ne information yenfu. Balaba muzeeyi tasasobola kutambula kutuuka ku ground. Bakozesezza advantage ya muzeeyi okubeera mu buyinza n'okubeera n'amaanyi ne state babbe eggwanga batte Abannayuganda. Obukyayi buli wansi eno abantu bajjudde obusungu naye ng'abasajja abo bali mu intelligence bamuwa information enfu bafune justification batte abantu. Bafune justification okukola budget enkyamu. Muganda wange njaga tuyina social media yoko okutuusa information yeno ku muzeeyi. Tukwegayiridde muganda wange Natasha tuusa information yaffe eri muzeeyi kubaga omutuukako ate oli wano ku TikTok. Tukwegayiridde kuba olaba era omanyi obulumi abantu bwe bayitamu. Bannayuganda tufuukanga kuba mumira mwoyo. Bannayuganda tusobola kwata jambya tusobola kwetta nga n'abantu abawansi aba NRM batubeeramu naye abantu ne bafeiringa ogenda okwokya ennyumba n'emu. Abantu ne bafeiringa okwata omuntu yeno wa NRM omutta. Naye nga temubeerayo tubeera nabo naye gwe osuubira otya nti omunaasi asobola okukwata ejjambiya agenda alumba owa poliisi akutte emundu. Abannayuganda tuli batiitiizi naye omuntu n'agamba mbu bakutte ejjambiya ne bagenda ne balumba poliisi. Honorable Kivumbi abadde naffe emyaka gyonna ddi we yali akutteko ekintu kyonna okwagala okulumba abakuumaddembe. Muganda wange Natasha njagala otuyambe ogambe muzeeyi nti abasajja bano balimba, abasajja bano bakwata abantu, abasajja bano bakwata bateekawo ebintu ebitali bituufu bakyayise Omunnayuganda ne pulezidenti w'eggwanga. Tetulina kyakola okugyako okukaaba kuba ye pulezidenti essaawa zino. Abannayuganda tetulina kye tulina okugyako okukaaba okujja ku social media tukaabe. Tukwegayiridde muganda waffe Natasha tuusa information yaffe eri muzeeyi ategeere nti abasajja bano bakyamu. Abasajja bano babi bakwata ne bakola operations enfu ne batta abantu ne batega bibbomu ne bakola ki. Omunnayuganda twajjawo obuyekero obwo, Abannayuganda twajjawo obukyayi obwo ku mitima buvaawa. Tukwegayiridde gamba muzeeyi nti abasajja bano bonna bano abali mu intelligence abali mu poliisi abali be bateekawo ebintu ebyo bakyayise Omunnayuganda bateekawo obukyayi mu Bannayuganda. Nkwegayiridde Natasha tuusa information nene eri muzeeyi agitegeere. Abasajja bano babi, abasajja bano balina obusungu, balina obukyayi ku Munnayuganda. Baagala bakyayise Omunnayuganda ne pulezidenti w'eggwanga. Teri muntu ali sefu mu Uganda no buli muntu bamukwata n'atalina ne bakaliyogulafi nga ne bateekawo ebisango ne babisiba ku muntu nga talina wadde kyakoze. Ne bateekawo ebintu omuntu civilian gwe tubadde naye emyaka gyonna ne bamusibako ogusango. Ne bateekateekawo obusaagosanga abantu bali mu kukaaba, abantu bali mu kuliira ku nsiko, abantu bali mu kudduka kuba buli omu bakimanyi mu kooti teri bwenkanya. Bateekateekawo ebisango ebitali bituufu, bateekateekawo bajweteeka ebintu ne bakwata omuntu ne bamusiba emyaka gyonna nga talirabikanga mu kooti. Abantu ba political prisoner ne bagamba muzeeyi nti bano bantu bakyamu, bano bantu ba terrorist, bano bantu baagala kujjawo mirembe naye nga teri Munnayuganda ayagala kujjawo mirembe. Buli Munnayuganda ayagala eddembe. Olaba ffe bennyini twefeiringa okwekuba aba NRM n'aba opposition gye mutabeera. Naye gwe osuubire nti Muwanga Kivumbi asobola okukwata ejjambiya agenda alumbe abakuumaddembe. Muganda wange njagala nkubulya abasajja bano balimba. Bannayuganda bantu ba mirembe muzeeyi obamanyi kuva dda. Abannayuganda si bamumira mwoyo. They are not extremists, they are not terrorists. They are Ugandans that try to oppose the system. Muzeeyi system yakuva mu ngalo. Abasajja bano bakyamu.